kiraba omukulembeze w'eggwanga n'alisabye ku luno akwate constitution yokka Bibuli agireke kubanga Yoweri aba mukristu. Yoweri is Joel in the Bible. Bibuli agireke kubanga Bibuli tejja kukkiriza abantu kunyigirizibwa nti omulala asanyuse omulala anyigirizibwe. N'alisabye ku luno akolenga amateeka bwe gakoze kubanga trade order ezo si teeke sovereignty bill ezo si orders kati amateeka agazaawo agatakyamudde bulungi agatanyisuza bulungi bantu Bible tegenda gakkiriza. Mbadde nsaba that Nebuchadnezzar way of ruling bakwate constitution kubanga constitution is the fundamental law of the land, but according to law any law that contradicts the fundamental law of the land is null and void. Eyo tekkirizibwa. Naye kati oba gateekeddwa okuyitawo abantu banyigirizibwe batawane n'emirimu gyabwe, nze nsaba bakwate constitution other than the Bible, because the Bible is for truth and justice. Adini batawuse bagamba nti omukulembeze w'eggwanga omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga apulaninga okuba nga alayizibwa. Tumanyi nti enteekateeka zonna ziri mu giya era nga bamaze dda okatema nti ajja kuba nga alayizibwa ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, era nga olunaku olwo bamaze dda okuba nga badeclaringa nti ejja kubeera public holiday. Naye Nadine amugambye nti ku mulundi guno yeesonyiwe Bible nti agireke kubanga mu butuufu okulayiriranga mu Bibuli naye ng'ate bakola ebirala nti mu butuufu kiba kisuwaza n'okuvoola ekitabo ekitukuvu. Kyawedde batugambye ejja kubeera public holiday era ne batusuubiza n'obunyonyi bujja kuba buyitamu nga butuleetera obubaka obw'omukulembeze. Ekirango kino kyanjawulo. Honorable Babula Nekesa, National Treasurer wa NRM, ategeezezza eggwanga lino nti kumande ng'ennaku z'omwezi 11 ekiro waliwo drone ezigenda okwefuga obwengula bwa Uganda. Wabula abagamba nti drone zino si za bulabe gye muli, zigenda kubanga ziderivaringa message ya President Yoweri Kaguta Museveni gy'awadde bana Uganda ng'abeebaza olw'okumulonda mu kalulu. So agamba ti drone zino zigenda mala eddakiika 14 mu bwengula bwa Uganda. Era wooziraba tolowo todduka tokasukayo amayinja nolowooza nti bakulumbye. Wabula tunulayo olabe ebifaananyi ebiriyo, olabe vidiyo eziriyo ne sound zigenda kubanga zifulumya sound nga President w'eggwanga lino abeebaza olw'okumuwa akalulu. Tekibangawo mu Uganda. Twebaza nnyo ekibiina kya NRM ne NRM Secretariat yonna. Olidde mbu 11 drone zijja kuba ziyitamu mu bwengula nga zituwa message, wabula nga zituwa message ate ku 12 yo ebeere nga 12 nga 12 May ebeere public holiday kubanga President Yoweri Kaguta Museveni agenda kulayizibwa. Ano bamugambidde nti munnange ekitabo ekitukuvu wandikyesonyiye. Awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Twategeezeddwako nti Ashiraf Security yaddusiddwa mu ddwaliro e Kenya era nga nti bamusangamu ebiwundu 8 ku byenda ebibadde bya bulabe nnyo ng'alina okuba nga alongoosebwa. Naye Mukama mulungi, amawulire getufuna nti yalongooseddwa era wano eno tulina obubaka nga omu ku abo abakolangako ne Ashiraf Security batunyonyola mu mbeera mwali. Ogamba otya mwana wa maama? Ndi wano okubaako amawulire g'enkuwa agakwatagana ku muganda waffe Ashiraf Security. Twebaza Omukama Katonda. Ashiraf Security bwe njogerera essaawa zino nva kwogerako naye eddakiika nga 10 ebabegako avudde mu operation room, avudde mu sajjale gy'oyinza okuyita sweta oba theatre. Muganda waffe ono yagenzeeyo ku makya. Mujjukira bulungi nnyo Ashiraf ennaku 3 emabegako embeera yatabuka naddala mu lubuto, so naddukako e Lubaga ne bakola scan ne basanga nga alina ebituli ku 9. So embeera nga we mugimanyi naddala eri obulamu bwe twakiraba nga kiyinza okubeera risk.
so ne tugattagatta Ashiraf n'adduka e Nairobi era yatuse Nairobi ne baddamu buto ne bakola fresh scan buto eno ne biwundu bali bazudde bitonotono naye Nairobi bazulidde ddala ebiwundu nga 5 so Ashiraf nga ino going under operation oba surgery ebiwundu ebyo babitunge kubanga munaye otabyebakira mubinza okufuuka cancer. Good enough, Ashiraf Security yabadde yeetaaga miliyoni nga 6 ndowooza emitwalo 2 egy'e Kenya 200,000 eza Kenyan shillings zazikonukiriza mu miliyoni nga 6. So mukimanyi nti Nairobi biralamu tebakwatako nga sente zo tezinnatola ku account. So Ashiraf yasose n'abeera ku emergency nga bamuwazi pain killers so nga bwe tunonya akasente Ashiraf ayingire theater. Good enough, nja kwebaza Noop Diaspora Team. Ntidamu, nja kwebaza Noop Diaspora Team. Mukulu Sembata ne timu ya mwe, John Sembata ne timu ya mwe okuva mu America. Ne baganda bafe okuva e UK. Sabasobodde okutoolayo obuyambi. Then ne tugattagatta. Ngambye muganda waffe ya Sembata ne timu yabo okuva mu America. Ndi ku Noop Diaspora Team. Then ne baganda baffe okuva e UK bamaama awo so sente ezo neziwera Ashiraf sente nezisasulibwa ne muganda wange Nzigo Media nkwebaza nnyo yatambula na Ashiraf era yamuliko yamuyamba so Ashiraf libadde balina omukeza mu operation ndi wano kwa amawulire nti Ashiraf amaze olongoosebwa era kata ateekeddwa mu kasenge wali mu kumonitoringibwa nga bwayongera ofuna obujjanjabi okulaba nga recoveringa. Kirono kitegeeza ki era tuwongera okuba omulanga mwenna abasobola otuukirira ennamba za Ashiraf Security mumutuukirire mumuterekoko obuyambi naddala nga agenze mu recovery process eno gyatandise mumanyi expenditure ye Nairobi awo y'amaanyi nnyo so mu byonna njagala okwebaza Noop Diaspora Team plus banna struggle mwenna abakutte kimusobodde Ashiraf Security nafuna obujjanjabi bwa Sseruganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuleetera bwe yatuteerawo gw'abadde aseka abadde asunga ffe tetulemererwa Nuupu eringa njovu teremererwa masanga gaayo so His Excellency Kyagulanyi tujja kwebaza okuleetawo obumu twafuna baganda baffe mu struggle mu nabatatumanyi nakabatatulabangako naye nga akatuguddeko akatukaabiza akatulumiza nabo kabakaabya so mwongere osabira muganda waffe Ashiraf Security as of now ali ku recovery process. God bless. Yes, your latest update ya muganda waffe Ashiraf Security. Ge mawulire agava e Nairobi mawulire malungi era at least gazamu amaanyi awo tuvuddewo nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Nabagambye nti Honorable Shamim Malende yakomyewo naye mukomawo kwe kwaleseewo mixed reactions. Waliwo abantu abamwemulugunyako nti mbu abamuwa akalulu n'abula ebbanga eryo lyonna nti n'abeera ku kitanda n'akomawo mbu ng'okusunsulamu ate mbu we yalaba Zahara Luyirika nga yeesowoddeyo mbu n'akomawo bunambiro mbu ne bamuwa akalulu kaakati mbu bwe bamuwa okumala okumuwa akalulu mbu n'abula era kati mbaakomyeyo okulayizibwa mbu tebamanyi ayinza okumala okulayizibwa ataddemu abuli. Ono yewa NRM avuddeyo n'agamba mbu Bannakampala kirabika Shamim Malende mwagala nnyo mbu naye ku mulundi oguddako mbu mumuwe ku Kaabalema. Bantu ono Shamim Malende omulundi oguddako Bannakampala tubasaba mu mulonde ku bw'abalema mumuwe ogw'okukiikirira people with disabilities kubanga obviously omuntu wamwe mumwagala tetuyinza bakaka kumuleka ate naye ayagala kubakulembera naye bino ebyokuba nti akomawo mu Uganda nga azze ku nomination n'amala n'addayo n'akomawo okulayira era agenda kumala okulayira addeyo kibafuula okulayika nti temutegeera. When you look at engeri Shamim Malende gy'akolamu ebintu bye kikuleetera okulowooza nti abaamulonda tebalina magezi. Nze kuba edda nali manyi nti mu Kampala mubeeramu bategeevu ne if it is true that the registered voters of Kampala ono gwe mulonda ntandise okubuusabuusa entegeera yammwe so it is okay naye omulundi oguddako mumuwe ekifo. Nze siri wano to mock her sickness. Anyone can be sick
I'm not saying si mulwadde naye teyaziika muka Waiswa, teyaziika the late Helen ono owekalangala, teyabaddewo mu sovereignty bill wadde okuwa endowooza ye. So kati oyo abakiikirira ddi? So omanyi mu opposition temuwabulwa, temwogerwako, buli ekikyamu mukidefendinga, but it is okay. Naye kati nze njagala okwebuuza, mutaamu ewedde yabayamba ki? Mweno taamu gyagendamu agenda kubayamba ki? Then bwe munaamala mugambe nti you were left out. It's up to you. Omanyi kati tetukyayagala kwereeganamu. Nina constituencies navaako kati nga Mukono tebava ku Namboozi. Abeera mu parliament n'akola drama ne basanyuka ne bamwongera ekisanja. Nava ku Mityana tebava ku Zaake. Abeera mu Katemba naye gwe balonda. Kati ne Kampala Central ku Shamimu Malende tumubalekedde omuntu wammwe. For God and my country. Wetuvaako eyo ne tudda ku eno essasage yaguddewo mu Bank of Uganda, era ekintu ekyo kyalese abantu n'ebibuuzo bingi nga Ansantini ono avuddeyo ne yeebuuza n'agamba bw'omubanga security ya Uganda tesobola kukuuma Bank of Uganda, kati mwe Abannayuganda muli seefu? Kyekibuuzo kyabuuziza nti Abannayuganda muli seefu bw'obanga security ya Uganda tesobola kukuuma Bank of Uganda, ne batuuka okugibba ate nga abagibbye balumiriza awaloko people nti mu butuufu mmwe Abannayuganda muli seefu? Osuubira eggwanga lino liyinza okukuuma gwe munnansi nga bank tesobola kukuuma Bank of Uganda? Njagala gwalaba vidiyo yange ombuulire Museveni ne banne bakyasobola okukuuma nga Bank of Uganda tebasobola gikuuma. Bano abasajja baliyo balina obutiibwa bw'essente. Waliwo keesi yayita mujjukirwa abasajja beekubira biliyoni 9 bali bakola mu banka wali mwaka kyobo Abannayuganda be baasiba mubeekubirako ssente obubumbi 9 oba 9 mujasi zaabwe zakukozesa bukozesa. There was that scandal also. Mujja kuntirako mu comment section yali scandal kyeyo n'abasebo beekubira ssente zino ssente bali bagenda kuziyingiza ne baleetamu n'ezaabwe ziri extra zaabwe zakubira mu bakozesa waka. These are almost like 90 billions. Abasajja bali eyo balina bupuleti bw'essente ba mafia. Nemwe temwebuuza waki abasajja bano abalema emugala ne mudduka nti mwagala sente za sako zibeerawo. Abayimbi we mudduka nti mwagala buyambi sente zammwe zibeerawo. Babulonga we mwekubira endu nti mwagala sente obumbi atimanya 5 bubeerawo. Ezo bazikuba kiro. Gwe wojja n'oba presenting zi proposals zammwe ne bajja approving. Gwe ng'oba bukubisa ekiro. Oba bazikubye oba sente bazikubisiza ggulu oba wa abasajja bano. Etteeka lye baagala okuleeta neera ekibuli ndabyeko Nabbanja ng'ayomba mu parliament. Ssenyonya amugambye genda weno prime minister naye engeri gye yeeyisaamu alinga awusigaalo, alinga omuntu ataasoma mwana, alinga omuntu gumugamba bankugamba ekya Nabbanja yeeyisiza ddala ng'ekikazikazi ebikola mu bikaali ebitunzi by'amanda. Yenna ali muli azimbye obulaga alinga Ssekkoko awagwa buwazi. Minisita akwatuka bukwatusa alinga abatise kugamba ibigaga mukamwa kugamba sejjone bana abantu Museveni abawacha position. Naye bali mu parliament wali ndi mu bawulira mbawulidde bya kibuli. Big up Joel Ssennyonyi oli musajja nnyo. Kuba Ssennyonyi ayimiridde mu speaker n'amukakasa n'amugamba abantu baffe balina okubeera nga bayimirira. Bwe kiba nti n'ogamba mulimu abakkiriza etteeka liyite ne abagaanyi, twagala tubale abantu bano okusinziira ku mutwe ku mutwe. Abagamba nti twagala balikkiriza badde eri abali wakanya tudde eri otulage mutusingiddewa. Okimanyi nti ensi eno nzibu nnyo nti sipiika ategedde ebintu byakubba ate si bya buntu bulamu gamukalidde ku mimwa naye n'aleetamu obuwanyiwanyi nti kamukole mutya etteeka lyakuyita tumala leero. Ssemujju Nganda abadde mu parliament olwaleero n'abuuza sipiika bulijjo tubeera mu parliament nga tutudde bino ebifo bya bikalu lwaki leero abantu bajjudde?
Honorable Zaka atugambye wali nti aba SFC eri mu parliament olwaleero. Lwaki eri mu parliament olwaleero? Mujjula kutogikwatako. SFC bagiyiwa mu parliament nekuba babako bakiro batta niriro mwebali era se mujunganda abadde mutuufu alabe face zatalabangako naye nga batudde wali banenane kanye balinze wabewa wakanye etteeka nga baliyisizza omuggo guvuge. Speaker agenze n'agamba Joel Ssenyonyi today's your last supper. Ne Ssenyonyi takitegedde kye bategeeza last supper. Ategeeza ati mugenda tandika okufa nga mukunkumukanga nkoko zirwadde bululu. Awabaddewo obuto obwadde butambula. Because how can you tell a member of parliament that this is your last supper? You're telling men and women who have husbands and wives. Kiba kitegeeza nti bagenda kuddamu kulya. Tebagenda kuddamu kulabikako waabwe kiki oba otegeeza because these politicians use terms. Last supper zinajulira mu Yesu era yasembayo okulya teyadda ngulu ndowooza si ekyasembayo okulya n'abayigirizwa teyadda muza kulya supper kakana wuuyo miggo Piraato okwata tugendere lwali gwe tusomako bamukuba egy'akatale ng'ogambe bano is your last supper. So if we live in a country today ng'ekintu kyemwenyumirizaamu kino kyekyaffe singa kigwamu akatabanguko eggwanga libeera mu bukyamu nga Bank of Uganda teri safe. Are the citizens safe? Gwalaba video yange eno li safe. Bank of Uganda erwanisa oba gye eddukanya ebyembalirira by'eggwanga byonna singa egwamu nnabi eggwanga liba likyasobola otambula. Nembo etteeka libanyigiriza ensonga kibataddewo ebyo mbu gavana yagaana etteeka lino okulireeta erigaana omunnayuganda mbu obutabeera munnayuganda kuba abeera mitala w'amayanja. Etteeka lino erigaana omunnayuganda okuweereza omuntu we akasente waba akeetaagidde. Mbu etteeka erigaana omunnayuganda ali outside Uganda okwogera ku byobufuzi by'eggwanga. You see, you cannot sanction the people. What is a gamba abantu nti balina kubanga benyigira mu bintu ebimu nenga atoche when they are stakeholders. Bwe manga ndi bwero bunayira mperera abaana bange omwana otyo okwogera ku byenjigiriza. Because I'm a stakeholder first of all. Nze ndekayo sente omwana wange n'asoma. Bwe mba nina jjajja wange nga mulwadde. Wacho ngano okumanya obulombo bwenjigiriza butamanya bwenzijanja babutambula butya. Bwemba nga waliwo ebitatuukiridde kuba nina y'abalwadde ndwaza nemba siri bweru wa nemba ndi bweru wa Uganda nina okwenyigiramu nina okumanya bitambula bitya ndi stakeholder mu ggwanga lino ate nga nze omu kwabo abakontributing almost million oba bubumbi mukaaga oba mwenda buli mwaka kuba bankuba kyeyo balina omutima gw'essente gwe bateeka mu ggwanga buli nnaku. Kati gwe bw'ogamba twetaaga visa okujja mu ggwanga tuba tukusaba banane citizen gwe bw'ogamba nze ajja wano muzira n'entoba n'emperera omwana wange sikkiriziddwa na kumanya byanjigiriza bitambula bitya mu ggwanga. This is bogus. Sikkiriziddwa kumanya byanzijanja bitambula bitya mu ggwanga bireberera bya kisi. So nga mmaliriza tusabe nnyo eggwanga lino nti Mukama abasajja baliritudiza Waka to anatu yama nitulie diza tuina tulibira ko kemito ibe tutaasa kuba bwe Bank of Uganda bakulaga very safe eriyo safe kuba yawe bagirina nenda mubbo mulimu abayina ebisumuluzo bana abasajja bakuwa office nga bayina ebisumuluzo ebigulawo any slight mistake okuba wakanya they misuse the office themselves then they hold you accountable. Tubawo kutuusako opinion z'abantu abantu abyowulira tebiba byaffe
tubaawo kubanga tubikutuusaako owulire endowooza z'abantu ku ebyo ebiba bigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Ebintu bingi ebibaddewo, bills, protection of sovereignty bill ebadde egenda mu maaso, abantu bagyogeddeko nnyo, abantu ne bakubaganya empawa, abantu babanjiza DRS form nga President Yoweri Kaguta Museveni yeetegekera okuba nga alayizibwa ennaku z'omwezi zijja kuba 12. Tubagambye nti bamaze dde okudeclaringa nti ejja kubeera public holiday. Ebyo byonna abantu babyogeddeko. Banaddiini bavuddeyo ne bamugamba nti munnange tokozesa ekitabo kitukuvu, byonna si byaffe, endowooza obiwulidde ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna nga wegatambula. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.